Inside Story Uganda. Real source of political up. Mzee Tamale. Kayonza. Atuiza kwerabira Kayonza. Kituufu Kayonza. Kayonza musajja. Kayonza wa research clinic. Omusajja jjanja bendwadde. Pressure, ulcer, cancer. Bana ndwadde zo. Mbona kali akalina. Akaliwo. Kabavuka ke baagala ennyo. Mbona kakalina. Ngina kusaba walo muganda wange. Mukayonza na kakayina. Mahadi sebo duka Kayonza akantu akalina. Mukayonza akayina mbona kakayina. Ate botabeera nako yizo kubalako. Ensi yonna kati. Kayonza. Bantu baagala kuleme kufiirwa ku bantu. Ebuloba kasero kina metaze 10 Kansa. Uganda yakoze breakthrough. Mu kansa. Era ngenda kuweereza Kayonza oyo. Muleme kukyajinga sente entono. The cost of a cancer patient in Kenya, they are coming here. They are ringing me. Is it true that I made a break? I'm international. So what about it? Ono omulenzi yali alowooza mbundi mufukamirirako. Oba president kubalemye. You mishandled me. Mpozi mwasimbula gwe nani? Bwe tuba tusoma muzabe muzanyi wa matatu. Omuzanyi wa matatu olumala omuwangula addamu n'agatunula. Adamu n'agayitamu. The mistake you made was to fight me. Twajja kumukyuka tumusuule Kasasiro ng'ani alaga Kasasiro. Guno omuntu okugenda Kasasiro. Myana advisor. Tekisoboka munoti never faza kutundia Catholic Church. Waliwo faza kubatatwala mu gundi. Kubatatwala mu kyalo. Nga tebajja mutegeera nga yabeera mu urban. Yes. There are priests who cannot go to the village. To be an advisor, netulana mu tent nswere empono. Bali gandi gende wa muntu. I went home. Yatandike wagami president before you come to the book. Yes. President controlling a parliament. No. Parliament chivola bayaganye no yakomezao COVID. Parliament y'abasajja bano. Parliament yonna y'abasajja bano. President era propose yakoze kuzonaze mwana. Parliament yega tejja kuchusa. Ekibiina kye bakita fellowship kye kyaleeta ababaka ba parliament. Era n'olanya yali waabwe. Olanya teyali zimbye ennyumba eyo nnene nga sibwa president. Yali tekateka kubeera president. Kadaka should not come back. Nachobe should leave with that money. If you have that money, Nachobe zaina. We can do this. Museveni naye n'akuba Nachobe n'amaziga ga Namwandu. Nanje n'ensina atuulewo. Naye nannyini nsi akubiddwa. Walumba emmandu. Buli eyalumba emmandu yenna ajja kusasula. Ama emmandu. Toyinza kunjoga ne tukkiriza. Nze nagenda waffe mu nsozi n'enkaaba. Nagenda waffe mu nsozi n'enkaaba naye mujja kusasula. Irrespective of status. N'omwana babaani nga wanjookako ojja kusasula. You'll pay. Ku luno lwe mulitegeera omujoozi ogwo. Kakati bo ensobi gye baakola baanuunya kukontrollinga parliament. Miliyoni 4. Parliament ina kukolera. 54 billion bazibba Kaluma. Parliament ina kukolera ni muzeeyi. Era namboze yabuze ekibuzo ekyobusiru. Mwoba muzeeyi oba president yawa ono atuwe ebbaluwa ye. Is that a good? Ebbaluwa even if it is written, dated, ne bagibaka dating. Mzee Tamale, parliament ina kukolera. Ali bwati. Parliament ina kukolera. Segono yo yabuze. Luzunga pendula muyabuze kujja Segono. Luzunga yetakyalabika. Luzunga Segona muwanga kivumbi omuntu yali tamanyi ya nyama kasajirianga mukulu ali n'amaliba muwanga kivumbi naye natidde Nganda ngenda namunoonya ngende ku parliament mubuuzeewo yagambye omusajja nti oba eriyewammwe bikulemye yingire fudisi nze siyinza kuwagira nga oli eyo ate nga baagula Nganda avume Kadaga baagula mugule Kadaga gwe baliko nze gwe baliko tujjamu banyabanya ajje Benyondo sikwaso sikutomera ngentamo nenkutirawo nokuboyinza okunjoga emyaka 9 n'ojoga family yange ndowooza tuwaleberawo solution eriruddawo tukubagana paka mambya. Don't avoid my question. Yes. Parliament ina kukolera andi kubuulidde wuuna agambye kino ekisajja kyekisinga obusiru mu bakatundisi kyali badde kisomesa nansale kyakyakakuba katundi 3 nga kikuba mukozi aswangolinga judicial nekikuba nga ayina emundu kungulu eriko mirundi waggulu kino kipumbaawo naye noba nga oli musajja gwe nti osiibula mukazi wo nti ngenda kuba katuuni nti gwe mulimu gwo gwe wasoma gwe nekikwate ensejja embiri yakyo nga kigenda kukola katuuni nti sebo ojewanga okwanjula nti okola buli katuunist nti nga awasaawo ono
ko byayogera ate mwe temugamanyi mukiyuli kyankuba kyekisinga obusiru mu nsi kyakuba the story that put Mirundi under the bus mbuba nekikuba obuntu bwange obwa misonga buli gwe kisajja gwoli musiru ekya moneta negwe tukube ku lunaku lw'abamaama wali kubyeyo katuni nga maama wo ne taatawo bali ku kitanda singa obadde mugezi kisajja kya moneta yekueriyo katimusi tukubireyo mu kifo kyokuba ebyobusiru mbu Museveni akubira oli tyani amulonze president nti gundi kikino ate mwe mwasanga bado basiru in media a cartoon is charged differently kyakakuba katuni 3 ku mukozi bwidokera ku machano osenya amanyo mukazi wona kanti ogenda kukola ngoli katuni what do you do? I'm a cartoonist. Why don't you go? Why don't you go and teach in cartoon? No somesa abana ba nursery cartoon mu kifo ky'okwestinga your resources in the monitor. What will your children do? I'm a cartoonist from monitor. Drawing stupidities. There is no sensible person who no use a cartoonist as story. 3 times when popular secretaries are doing ano ali kumukozi aswangotize judiciary atadeke mundu waguru akoze you were stupid. That's the role of a cartoonist. A cartoonist cannot be vengeance. But you want he never kusasula basiru but inda katuni ya magezi jibaluko lwachi tukubira ko katuni kuduna kulwaba amama kisajja gwe gamba kalireki gamba kisajja kyo kuduna kulwaba amama kikube katuni nga nyina wacho ne kitabo wacho bali kubulire tukitendereze kikatuni kya mwenu. The most stupid cartoonist is found in the monitor. Kali tukomeo konsonga ekibuzo nga oganjo kiddamu kiriwo parliament ina kukolera anti nze ngubulidde ti parliament ebera na agenda ti first of all tuyina kyetukugamba parliament mu political science is a conversion box. You put in demands, it gives out policies. It's a legislative assembly. That's the role of parliament. When you do political science, parliament is a conversion to take more demands. To what do we want? That's why you have a private members bill motion and a government motion. Once the government is interested in a private motion, bamala kolaba economic gundi zabo. Kakati in this case, bachifumba chiwanuka yeji jogoli wakalugire wakalugire ejogoli abakoto chiwanuka yavaye wakalugire ne jogoli abogolera abalamuzi mbu abakolere parliament. Parliament, you must be humble. You must be humble in parliament. Look for people who know the law. Lukutane yali kiyisizamu tali flamboyant nga kalu wali okoze iki kiwanuka mu nsi muno wali okoze iki how many cases have you won nga teweyambisa influential peddling kakati you cannot take a man like kiwanuka to parliament kubanga bakiwanuka abo babutulikas. I first tell you how do we naweza musajja message nze mumpe kibaterereza ayinaki one. We must agree as a country. Do we need a centralized authority to sell coffee? The modalities are later different, but agree because we are in the private sector. This economy runs from the private sector. Yes. What has motivated the government to bring monopolism? You explain. It's like saying we are reinstating term limits. It must be reinstated when Museveni is retiring. Because we had them, you changed them. Now we come back and tell us that the money we had to remove the term limits because of this man, because of his contribution, and we knew. Now that he's leaving, we are not sure. Because of our background, but in account him. But if we separate, it means it does not mean Nanaja. Yes. The setback is good. Next time, the setback is good. Museveni bebabuleti obuzibu bakiwanuka. The packaging omuganda ganti ensibambi ejibyaki. Kakati ngaba n'abemmengo twayina Kyagulanyi coffee buyers yakavuma. Mutuwulire yagulanga emmwanyi sente mmeka. Mayiga ninnabagereka batwala kabaka mbizi. Nalabe nnabagereka nga atudde bwa. Wanjo yajja kuba kyeyo mu Uganda. He has not helped her husband. Yali badde atunda mu records.
singa yali n'abagereka wa gundi wa Suna abantu bali wedde wano nga abasiba slaves because she wants money noyita ne gundi nakalema agoba abantu mutakanga ne jjajjawo yagobanga abantu mutaka we go to plug this Buganda impressive wo mututire bwere n'abagereka atuyambye ku baana baffe mu kisaaka ayinaki ekisaka tebasasula sente twegere no ku kisaka nga ne hamwe yabazimbira ennyumba bamubye ettaka are they credible mututakule naffe tubatakule temujja kutakula masiga nga naffe tulinamu emmere kabaka atuddewo bamuleese kubanga abaguzi b'emmwanyi babadde mayega sente lwaki takuta bakugula buguzi mulenzi gwe jjotto obwakabaka gwe totegeera nti this is a battle alese gundi owinyetulo fight each other. People like me to take sides, not you. Going to your parents and you. Atakuta oli kigwe oli walumba atakuta gwe mwana kwa atakuta. We must tell these people in their faces. Okay. This is a simple matter. They have heard. Lwaki president alwana nnyo kulaba nti billion edda mu government ebintu ebisinga ngabona bakabaka mugundi mu government nkugambe we in economic Iran yatuukako nti amafuta gange ngatunda mu euro America nemuteekako sanctions ne ba neighbors be bagagoba ku international market. China yamugaa nti nze ngagula mu yuan, India nemugaa nti ngagula mu rupees, but they made a move nti amafuta gaffe tugatunda eki mu euro duleegwa kakati it can be a good move by government, but I told you that if a government loses public trust and confidence, everything it does becomes a referendum. Ndi buli kintu kyonna abantu bakitya tu bayina entalo zaabwe nti as we speak today ekyeddwaliro kyakoze eki kyafudde ninga sente zafuluma. Why do you find a person nakugamba nti abaziba bagamba nti obuleenya ofune eswera omuntu katanna kutwala kubeera kumwegerekera kuwasa asooka afuka olabeko oba ayina enywala alyoka afune eswera. A woman who failed to construct a hospital gwewe mwanyi mwali kikwese. What do you want? Is sell coffee. Nza time zingamba abantu ntigende wagundi omugamba agenda kukola kino, don't mention my name. The mention you mention my name tajja kikola hide. Omukazi mwali mukweso bayina international connections, but the problem you are fighting an internal war. Obadde wano ebbanga ddene ng'olwanira abantu b'omusandu gyo ng'ogamba bajje monopolies mu kutunda ennyama n'amata. Ate kati sanno supporting ate mwanyi birenga waliwo monopolies. Supporting mwanyi nkugamba the government might have a cause because when I look at Museveni abadde abikola yasanga cooperatives nazijjawo, liberalization of coffee abantu batunde mwanyi ebweru. Kakati today kiwanuka yajja ejjogolirwa Kalugire, kiwanuka yalaba setback omulundi gumu ejjogolirwa Kalugire yajja nalyo mu parliament. You cannot use the money for kiwanuka. Kiwanuka is arrogant. If it was Rukutana kyaliyiseemu. Why? You call the committee, soko ite committee y'amateeka mu kyama ekubuulire. Today we will go through, but this and this. No young omukazi teyalize. Kubanga tubuuza what do we want to achieve? Okay. What do I want to achieve? Is to sell coffee abroad using a centralized authority to improve on this and this. Naye basooka kusuula abanyankole kweterana. Abantu babuuza neyabwe badde ekyaliyo. Ensibambi yebiba mutere. Basiba bubi. Amaka gayingiramu opposition eri inside. Yefulumya bino byonna. Buli kintu kyonna kimukyaddayo kola kintu kiri mu magezi. No! Kubanga you are fighting each other. Nawandika akatabo kange nabawadde ne mbagamba nti malice in government. In government, okay. Bw'osoma akatabo kange kano mu bbaka gula ne nkuwa ebintu ebyo. Bibiri. Nsooka kulaba history ya family yaffe. When you see us in the state house, don't think that we come from, we get out of anti-heroes. We have a family that has accumulated prestige from 1900. We are made land owners. Okay.
we have got Gund produce highly intelligent people, diplomats what? Because Gund is twala badase nagenda okusoma mu ssomero nga kitanga ina beke nagenda ngane banzi 12 ngabana bankayani. That's the number. Yes, that's why I'm arrogant. Nagenda okusoma nga nsomera mu masuuti sibiranga ko muafu. Kakati gubontu ya boti nti ojja kunshubiriyetinga kuba nkusanze mu State House. I just laugh at you. Nseka. I'm a self-made person. Okay. Nti emyaka mwenda tewali andabye wuwe. Even people nakumentioningira abantu bemanyi wali wandabye wuwe. No. Ye mukwano gwali ati. Ani? Ambrose. Ambrose. Ambrose namulabyeko eggulu musanyufu nnyo. Ambrose musanyufu nnyo. Mwasimbudde. Musanyufu nnyo twasimbudde. Naye constituency bagenda gye salamu temweraliikirira. Constituency bagenda gye temamwafu neeyiye. Babandi girise wamu. Tetukola bwe tutyo. Naye twasimbudde. Naye kino kimukola kirungi. Alaba ate olimba lwatasumbudde omanyi oyo gundi amba ani ayina enene empuuta tusimbudde. Lwaki oyogera empuuta? Yogera ekirala oba nnume oba motoka nnene oba ayina loole ani ayina ennene gundi nalyoka aze nabwe ati ono omukazi mbabuulira ate abantu gye baagala. That's what society needs. That's what society needs. Why? Tebakyayina budget speech nga bagenda kusoma budget n'oyo n'akola omukolo ani ayina ennene abantu balaba ayina ennene mukikole nga bagenda okusoma budget ya gavumenti n'oyo gravity n'ayimba ayina ennene ez'obuwemu zonna ne bazikuŋŋaanya tebalaba yalaba ku byakasayijja babifiisa dda tebiina kye bibakwatako bali mwani ayina ennene. Nembabuulira society yagenda dda ku birala nnyo. Olaba nabana ababuulira enjiri era bagattamu ebyo. Society eri ku birala. Muleete gravity nga ateekeko nti ekivulwa ayina ennene mukiteeke ku TVM nga ddala muli feya basome ne budget mulabe abantu bagenda kubeera ku gravity ani ayina ennene empuuta ani ayina ennene tusimbudde oba balagawa abasimbudde owemputa nakikubaku nange mbiraba nabuno obuwala buno obuzunza enziku obwo babugulambu nabwo buvuma abantu buvuma muhoozi. Nkugamba nti Mattidde government, the above examples and many others that I have not enumerated prepare me for the future. This explains why I was able to stay in government for a good 15 years in the State House and to defeat my enemies in the last 8 years. They are now 9. While I've been outside the government. The question is, why is the government characterized with the malice? One has to look at the following. Nti lwaki government erimu malice? Nti osobola okuhayalinga akawala ako kajje kayimplicatinge mwenda nti tunoonya muhoozi. You reach that level, tugende mu kkooti bamugobe mu magye. Kino kyonna kyonna kikolebwa naye nga bamukuba babe. Temuli wa Bobi Wine. Bakola bino byonna. No. And worst things I cannot mention. Babe. So I mention, I tell you. Number one, why is this government full of malice? The one I have explained to the Westerners, the only weapon they know is malice. Why? They don't believe in witchcraft. Fabalowoleza mu witchcraft, I think twice. N'amaziga obuziga. Akakawala kayimba. Ti n'amaziga agakulukuta. When a Muganda sees a woman shedding tears, nalimba gamba jjo. Nembaga nti omukazi n'akaaba amaziga. Omukazi n'omukula. N'akwata ndika ye n'agiteeka mu sigiri toddamu kola business. Likanaawe. I'm telling you. Nti omukulu omubbi tumuwadde yadde ekikumi malaayo n'agenda kwatandika ye n'agisiimula gy'agisiimudde n'agiteeka mu sigiri n'eyakiramu bweddamu kola business. Kyobula ne kasajja k'obutebe gwe bakawatanga abakazi nga gabawayo ennusu. Yes. Tikina ensonga nenkutera nenkugula nenkujoga nenkugula nenkuniako nenkugula nenkujoga nenkanyuga. Ebyo bikola wammwe mwankole. Ono tebikola. Tebisobola kukola.
naye babyekolako nabo bennyini. I'm not surprised nti babikola kumu era ekyampandiisa akatabo nabuuza nti kandi muhooze bikamwe kayini Lugaba ananula Museveni nga bamukubye bamumalawo bamukubye bamumazeewo ate ananula atya yayina gundi drone ezikwata abantu ebitaliiyo yayina ekyo omusajja bamukubye tayanukula kuba ali mu magye nangamba kamuteerewo ekisenge nangeyo amukuba yamukuba omujooza yankuba anfiiriza ebintu byonna life y'abaana bange nange kamuka nange kanegatte katumukube ne bw'aba tantagidde nja mukuba mumalewo. Namba 2 eri maliso gitegedde nti practice yaabwe. Namba 2 how the people in the government perceive politics. Politics is based on mutual trust, partnerships, alliances and sharing. A government is a group of people with shared values and ideology. Otherwise, it degenerates into a regime, a clique, or a kazu. Like what happened in Rwanda during the last days of the president. Kakati government yabano eringa kazu. Nti bo teri na collective ideology. Tikiriyo. Many of them are job seekers. Chobola baba mujana yomba. Tebayina ideology. Kakati where they have an ideology, UPC had an ideology. They were comradeship. Comrades, a congressman was a congressman. When are him? No campaign where we are innocent in Abatafu. Because they don't have an ideology. You must have common objectives, common ideology, and sharing. Politics is who guess what and slave and the master. But when you slave and the master, Nenkoga number 2. The Baganda say, I do not know if it is scientifically proven or not. A younger snake resembles the environment in which it is hatched. This applies to politics too. For example, Democratic Party and the Uganda People's Congress were formed based on religious interests. On the other hand, NRM is a product of a revolution, and the revolutionary politics organizations are tribal. This is because they commit acts of treason by removing existing governments. They attract only trusted individuals during their informative stages. SPLA is dominated by Dinka. KANU was formed by the Kikuyu to fight for their land, taken over by settlers. Is actually started as an association of the Kikuyus. Frelimo in Mozambique, ANC in South Africa, and many others still reflect their reformations of Abatembuzi, the pioneers. The NRM originated from NASA, which was predominantly Banyankole. However, the Banyankole do not believe in witchcraft like the Baganda do. And therefore, in the case of challenges, they resort to malice, and even where it involves their own. Dude, my book. I'm a honest man. I'm a political scientist. You a realist? Yeah, I'm a realist. Nabo babyekola nti gwe tewalirowooza nti mukozi bamukuba ebintu ebyo naye bamufuneko denti kubanga bo yetalina denti mu musango gwa organism nono gwe bakubira baasi ze naye munene nalebye mu Serena nga baagala kubagana baasi ze kyenda ziyimiriza amukubiddewo kumuddukako nakuba mwenda kumuddukako namugaa nti yakutte omukazi ekimusibisa nakola nekage mukajjeyo remove the idiot. The idiot must tell us who raped her if it was rape. Mukajjeyo nabuno bwala bubeera ku TV obusaasaanya enziku nako kagombi akalina omutwe nakano kamasanyalaze akalinga katuni erina olubuto bamukwata ayogere mwenda ayogere ku baba buwaddesi naye muno munjogera kagombi gwe kano kamasanyalaze nkuba bakawe muri oli kigwe masanyalaze oli ki nakuwesa musine musaasira babuyita bakazi kubula nga buvuddeyo bwonna babuwadde sente nabutunulya bwindinga kankube buno mbumalewo waye kati bakijjemu mu mawulire masanyalaze continue gwe mukagombya come up and state what you say bano bagundi bono because we are saying as if the act took place bakawalya decent ones mulike masanyalaze katunya ino olubuto point number 3 nizo bavuma mwenemba malawo